Ebya Muwanga Kivumbi, Mohamed Muwanga Kivumbi birabika okuba nga gavumenti bigiyinze era bwe njogerera gavumenti ebyayo bibi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Muhoozi Kainerugaba bali mu kusattira oluvannyuma ennaku 19 zibawambamu Mohamed Muwanga Kivumbi eyaliko omubaka wa Butambala County Member of Parliament MP Mulamba asavinze ebisanja biwerako. Kyayiko okubanga ennaku ezo 19 ziyabuzibwamu zifukidde gavumenti akayinja mu ngatto. Ennaku ezo zenjogerako zibizaalidde gavumenti, zibizaalidde Mwami Yoweri Kaguta Museveni, zibizaalidde Muhoozi Kainerugaba. Bitya olunaku olw'eggulo nabalaze ekitongole ekya East African Court of Justice wekyavuddeyo ne kikoola gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni baveeyo babitebye ne ministry zaabwe ezikwasaganya okudifendinga ababalwanirira eddembe ly'obuntu. Baveeyo babitebye lwaki ebitongole ebyo biwekininze, lwaki binafu nnyo. Tebeetaaga bitongole ebyo byokka kuvaayo kunnyonnyola kana n'akataano, wala beetaaga ne gavumenti ebannyonnyole lwaki binafuyiziddwa nnyo, kubanga bakimanyi ensonga eyinza okuba nga eviira ku gavumenti. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatwengako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora ntegeeza bali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia munamba tumiddeko mwebale kujja ku Yugi Update CV. Kakati nno leero gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni lugikeeredde nga wenkugambye nga tuze tutunuulira ebize bigwawo ensangi zino mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Mu ggwanga erya Uganda at large tebiwoomya nakabululu, bigenda maaso n'okweraliikiriza oyo yenna ayagala okutandika okujja okukalabya emirimu gye mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza nti nno tokyaze zigenda mu maaso okukwata abantu ekyeyononero obbabuzaawo abductions ez'enjawulo ze zimu ku nsonga eziteereddwa gavumenti eno ku nninga gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde obanga otuwuliriza, tukyagenda mu maaso. Tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ennaku zino badde tesalikako musale ng'ekozesa ebitongole ebikuumaddembe nga bagenda nga bakozesa obuyinza okukwata oyo yenna gwe baagala okukwata. Abo bonna ba advocates ba political criticism abagenda maaso n'okucriticizinga gavumenti bakwatibwe baggalirwe. Olwaleero mubadde mulaba akatambi ka Honorable Ssemujju Nganda ng'agamba nti leero lwakitegedde lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo ateekinga decision y'okufuluma eggwanga mu Uganda. Agamba luli yabitunuuliranga naye nga tabifigalingawo tutabitegeera, naye akaseera kamaze nga yekkaanya new system egenda maaso n'okugoverninga Uganda. Muhoozi Kainerugaba nga akwata abakulembeze nga bayisanga ekyonziira ng'ekyokuttale, nti yali tasuubira nti nno gavumenti eyinza okukwata omuntu abadde ng'omukulembeze ate yo nedda eri n'etandika okuba gudiikudde n'ejaganya n'ojagana ne bakola ne party kyokka nga bamutadde mu torture chambers. Agamba ekyo yali takisuubira era kirabikanga alinga ategeeza nti omwaganya gwe yafunamu ofunuma eggwanga Uganda ng'agenze for religious issues kyamuyamba okubanga yeewungulamu obutaddiriza kigere kimabega kukomawo mu ggwanga erya Uganda kuba agamba takyalina kyalyetaaza. Agambye awannyowaao tagenda kuddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga Uganda. Abagambye nammwe kennyininyini nja kubeera wa mugaso, nja kubagasa nga siri mabega wa mitayimbwa. Newankubadde kibakolera amawulire nga ndi mabega wa mitayimbwa, nkirabikanga nti abasajja ab'amaanyi beewaayo ku lw'ensi yaabwe okulwanira eddembe lyabwe, naye ng'agamba wabula si kyekyo kyokka kyensobola okontributinga nga ndi mabega wa mitayimbwa, wabula ate ekingi kyensobola nga meeting abakolegizi bange bapatanazi bange nga ngenda mu maaso n'okwexercisinga emirimu egiteekeddwa okuba nga gikolebwa okulwanirira ekitiibwa
ekyeggwanga Uganda ne justice wa bannayuganda. Ebyo byadde bigambo bya Ibrahim Ssemujju-Nganda. Kati wuliriza. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okujjukiza kw'osinzidde obba ng'otuwuliriza, tugenda mu maaso twagala tukakwata mpola mpola. Kakati wuliriza. Eyaliko omubaka wa Parliament Mohamed Muwanga Kivumbi avuddeyo n'atottola olugero lwe olw'ennaku 19 gavumenti ze yamuwambirako. Lwaki nkugamba nti mawulire si malungi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba? Kubanga eno annulation egenda mu maaso eba erabisa gavumenti n'ebitongole byayo ebikuumaddembe. Kikulaga nti mu kulwanira eddembe ly'obuntu no mu preserving obutakyobula ddembe ly'abuntu mu gavumenti ya Uganda terinaawo kabonero. Kitegeeza nga ly'eggwanga waliwo credibility eze baba tebafuna, era yo nsonga olaba lwaki bakyasattira okuyingiza amagye ga UPDF ogenda e Gaza, olw'ensonga nti nno Uganda terankingibwa. Kakati former Butambala County Member of Parliament Mohamed Muwanga Kivumbi okunyumya olugero lwe agamba alutandikira ddala okuva ku nnaku 19 we yabuzibwawo, era ng'agamba yawambibwa, yakyunyizibwa era n'abonyaabonyezebwa nga tannatwalibwa mu criminal justice system, nga tannatwalibwa kuwera ennemba na muwulamuzi mu maaso ge. Yasooka kubonyaabonyezebwa era n'akomekkerezebwa. Tetumanyi biki bye bamukomekkerezebwako, naye nga nabyo biyinza okuba nga bikola ekinyisa eky'amaanyi. Nyongera okujjukizaako nti Yugi Updates TV osinzidde okuba ng'otuwuliriza, era naawe ayagala otweyungako kigambo subscribe tetwakyerabidde wansi weekiri osobola okikoonako n'osobola okubeera ng'otwegattako. Mohamed Muwanga Kivumbi omubaka wa National Unity Platform mu Parliament era nga Vice President wa Central Buganda agamba yatwalibwa ab'ebyokwerinda mu January ennaku z'omwezi 10 oluvannyuma lw'okuba nga amaze okuliriizingibwa ku bbeiro. Ebyo nno nga bijja bigoberera emyaka 6 gye yamaze eruzira ng'asibiddwa, ng'era avunaanyizibwa gwa butujju n'okumuteekako charges ez'enjawulo. Wabula omusajja ono Mohamed Muwanga Kivumbi yasirika wecce n'abatunuulira ab'ekye bazzaako naki kye bayinza okukola. Wuliriza gwe mukwano gwange. Njagala okutegeeza ekyo ekifaananyi kye nkusiigidde, abasirikale abali mu uniform ssaako ne ba security personnel abakwata Mohamed Muwanga Kivumbi omuyingiza drones omubuzaawo baali balabikira ddala nga bali mu uniform, naye gavumenti yavaayo ne yeewakana nti bo tebamwina mu police custody taliimu, ssaako ne mu military facilities talabibwako, takubikako kya mulubaale. Kino nno kyateeka gavumenti ku nninga olw'ensonga nti baali obaawe kye batya tekyategeerekeka, nga kye batya kusabumitinga Mohamed Muwanga Kivumbi ng'aliko ebisago nga tafaananika, awo tetukitegeera. Naye ye agamba yafoosingibwa okuyingira drones, ate ng'emmotoka gye bamuyingizaamu yonna yonna endabirwamu ziri tinted, era n'avugirwa n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka. Eyo gye yabuuzibwa ebibuuzo ebingi, nga agenda maaso n'okubuuzibwa ku ngeri gy'akulitisizingamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba, ssaako ne ba government officials abalala. Lwaki mugenda mu maaso n'okubakolokota? Okusinziira ku Mohamed Muwanga Kivumbi agamba nti yali akubiddwa, yakyunyizibwa oluvannyuma lw'okudetainingibwa, okossa ne okusalutinga n'okubayisa kugamba n'okubayisaamu amaaso n'ekyonzira nga bakubisa cables ez'amasannyalaze. Era agamba yasipendinga ennaku nga tamanyi kikyali, era ng'agamba yali tamanyi na nsonga lwaki asibiddwa, ate nga ne waasibiddwa alabawo badetaini abalala. Era ng'agamba
mu kiro ekyo nawulira ate abalala nga bakaaba ne mmanya nti baaba bayinza okuba basajja bankasuseeyo dda. Wuliriza. Mohamed Muwanga Kivumbi okuwandiika official letter eraga ku social media report ng'akireyiminga nti yali amaze okufa mu detention era ng'agamba nti abantu abamu balowooza nti mmaze okuba nga nfa naye ng'ate nali nkyali mulamu. Agamba nti basuubira era ne bateebereza nti ŋŋenda kubeera nga nfa, naye kyewuunyisa nti yagamba yasigala mu mbeera eno ng'ali mulamu era ng'ali Ivan Kikingi. Oluvannyuma lw'ennaku 19 Kivumbi agamba yavugibwa mu drone n'atwalibwa e Nateete ku police station. Eyo gye yakkirizibwa okontakitinga looya we nga tannagenda mu maaso nagasimbagana na mulamuzi. N'oluvannyuma yakyajingibwa n'okuba nga amanaginga Unlawful Society saako n'okuincitinga violence and reminded by Kitalya Prison. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuuliriza, nyongera okujjukiza gwagala otweyungako nti ekigambo subscribe wekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Newankubadde okutokyalinga n'okubizibwawo kukomintingiddwa eri Mohamed Muwanga Kivumbi eri ku political, naye nga kigamba nti gavumenti tennavaayo ku byegaana, tennavaayo ku nsonga eno era tulinze gavumenti kyegenda okusalawo ddala yacunya omusajja ono tiyacunyizibwa. Bimu ku biyinza okuditamininga. Naggambye dda nti oli ku Yugi Update TV ko sinziro bbanga otuwuliriza. Gwenna atannatwegattako ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja nyongera obbajjukiza mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nga mmaliriza njagala ngende n'okulekerako akatambi ka Mohamed Nsereko, ka Mohamed Muwanga Kivumbi ng'agezaako okuba nga atunyumiza ebyagenda mu maaso. Wuliriza ggwe mukwano gwange, nkulage biki ebyamuviirako okuba nga awambibwa, bibeekwasa nti yali agenda maaso n'okukumamulira abantu n'okuteekawo violence n'okukulembera abantu b'ekitundu okuteekawo violence mu Butambala. Biki bigambo bye yali ayogera gavumenti bye yeekwasa bye tugenda okubeera nga tutunuulira, ngenda kuba nga mbikuwa obitunuulire tulabe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV nga bulijjo kosinzidde obanga otuwuliriza era sinza kuba mulyaza amaanya nga sinnabateerako katambi ako munzikirize olunaku olwaleero nneme kubalyaza amaanya nnyo mbayiteeyitemu. Williams webale kubeerako ku Yugi Update TV. Baba Rana Mwebya webale naye kubeerako naye sikutegedde. Williams nkumaze. Namula Namu Lamia webale kubeerako. Ogambye thank you so much for teaching. Nammwe mwebale kubeerako. Thank you for listening. Ani omulala awo tukyagenda maaso. James Wambuga Sekyanzi Solod webale kubeerako. Olw'obudde bannange munzikirize mbatereka akatambi kammwe tukomekereze olunaku olwaleero. Mbaagaliza olunaku olulungi era mwera tekigana kujja mu comment section n'oteekayo endowooza. Kusawa mwendo kw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina emmundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne
bakkuba amasasi mu ggalajaawo ne bakka n'oluggi luno baali bamanyi kinnimi lwaliwo baali bamanyi kinnimiridde mu ggalajaawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama bannakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo bataano bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamugirawo loko awo mu lujja bwe babuuza nti muwanga aliwa musajja tunasuka n'abagamba nti yenze bamuba esasi wano ne bamuttirawo nga tebanatta buli mukyala people power bababulira obutabo obwakolebwa muno waliwo abakazi omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamupirawo amasasi n'agendawo ng'akaaba kimaama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amuba amasasi agamumaliriza ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyeffujjo mu butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kubawangula mukama ne basalawo ate ekireeto gamba mulire ate mukama mulungi mukama muki omwe yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo kibe tumaze kudda mu palamenti wakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate gye gyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo lwaki baali bazirekawo kubo kwafirako n'abasirikale aba basatu gye babano mugamba edisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi gwesijja kwogera mumumanyi bayimirirawo ne batta abantu baffe lazima allahu akbar kijja kussa mukono okutuusa nga mu ngalo akulira mu ngalo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi yali wano akulira engalo ekibiina ekya National Unity Platform Museveni ne Muhoozi njagala mutegeera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda The Voto free tethered shooting tools, anytime, anywhere. Effortlessly connect your iPad wirelessly. Seamless. Atana following oleke kichamu. Mumanye kyomusajja mumuwangu ng'ekwata abantu abagasemusi omusajja akwata emitwalo 5 gavumenti mumuliriza ng'etandisa okukwata abantu abatazizza musango ng'esiba abantu nga tebakoze ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka 5 Bobi Wine Kyagulanyi kyaddamu pulezidenti waffe nga nange abadde mu musanvu lwe baafuna ekyasi yasiini ng'atudde mu mmotoka nga balowooza ti Bobi Wine waali baamukuba amasasi ne bamutta eyamutta eyo banyumiriza gyembaddeeyo beedda muki mu hoteri n'abagamba ate kati mugamba ki akasajja nkamaze naye mukama Katonda Bobi Wine yali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumpi okudda wano ku lutalo luddemu bawulire kiva mu kyeki tekuba kulwanirira kufunga mubaka wa palamenti
nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 otegedde okuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga kino kibadde okubanga mu kimu n'omunoonya ssente nazo nziina otegedde nazo nzikola ki people power ebyabantu bebalwanira kuvuga motoka nungi ngivuzeeko kutambulira mu nnyonyi ntambuliddemu kulambula simayene ngendako mu White House ngenze twagenda nelompolo n'omu House of Commons ebungereza buli wabaawuli twagenda e Japan eyo ekyayina eyo nga bannyiniza ng'omugezi bwa Afrika people power nolwekyo abantu ebimu omutiibatiiba bwe munoonya mutte abantu mufune omutiibatiiba obufe tububadde tewetaaga kutta bantu kubeera nti oyitibweho nalebo simanyobewakamwaki wa palamenti ono leader of opposition mumulababeeku wanaye asinga abasajja muhooza akaaba buli kaseera senyonyi oyo senyonyi yongeza senyonyi wekutewo batuufu togiriza nati naki people power etandika n'olunaku lwokutaano ngenda kumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne balaza nzija kwedikota benzija kwediyupi nze ogaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako